eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, butereevu omulungi ali Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza wasibyeta ssebo wasibyeta nnyabona tuli ffenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange. Program eno etwogera ku nsonga ezikwatako munnansi mu Uganda mu mbeera yonna naye notegera munange kigenda maaso mu nsi yonna era nga bulijjo nsooka ku mawulire ag'enjawulo agabagabaddewo okwetoola that is ensi yonna nga tulondamu ag'okukawuka ag'enkizo then tuva ataawo nogenda maaso ne tulaba Kaluma Nywera waava mu nsonga ezitali zimu. Ndalwa ensonga eyo tutandikireko mu ggwanga erya Senegal wano ku Semazinga Africa. Jjukira nti netwogere bano abasajja abadde mu kwekalakaasa mabegakaawo oluvannyuma lwa President Macky Sall okuvayo n'agamba nti munnange ebyokulonda oba akalulu yamaze okuba nti yagakuba nti bakongerayo bali nga tebalonda paka mu mwezi gwa Novemba. Ekyo no kyaviirako okuba nti abantu bekalakaasa ebyaddala mu ggwanga lino era abantu bana baafa mu kwekalakaasa okwaliwo. Kakati nno banabefuzi abasinga obungi ne badduka ne mu kooti era bagenda mu kooti eyo waggulu etaputa ssemateeka eyo ebintu nebigiraje ebiti then badduka mu kakiiko waliwo olukiiko lwe balina olumanyiddwa Constitutional Council ebintu nebikyusa ne bagamba nti nno nedda Sall gw'omukyamu ekisooka tokkirizibwa ku kyewakola tokkirizibwa kubanga okikola tosobola kuba nti oyongereyo okulonda nga towadde ensonga sigwe olina obuyinza obwongereyo okulonda okwo nga president. Jjukira president ono amanyiddwa nga Macky Sall ekisanja kye ekyokubiri kiggwako ebyaddala ng'ennaku z'omwezi jja kubeera noza omwezi ogwokuna nga bbiri kakati ate nga kyakubiri ate nga amateeka takkirizibwa kuddamu kwesimbawo yeeyo ebiwedde naye yavayo n'agamba nti ayongezzaayo kye bayita okulonda kuba balina okulonda akalulu kaabwe nga balina okukuba akalulu mu February yennyini ono gwe tulimu kali n'agamba nibongereyo paka maybe mwezi ate nga jjukira ssemateeka agamba mulina okuba akalulu at least ennaku 3 nga temunaba kubanga president alina okuba nga akola ki ekisanja kye kiggwako kubanga waliwo kibayita bateekawo kibayita provision yeeyo singa wabeerawo kibayita Iran obanga kalulu tewali afunye ebitundu 5 ku 10 musobola okuddamu ate muddamu ne mulonda so nembeera nga ennaku z'omwezi nga 4 nga 2 wezituukira nga president nga already bategedde president omupya onagenda okuwaayo entebe ngaoyedde balina president ali mu buyinza oba alina okuba nti asikira entebe akati kitegeeza bw'oyongerayo akalulu kano noba okajje mu mwezi ogwokubiri kkiriza obagaana obanga ojja kutuuka mu kiseera nga omusajja ono avudde president adde ku bukulembeze nga teggwanga terina president nga bagamba kinaabeera kitya akati olwokuba nti bwagendawo mu ggwanga lino abantu ne bateekwa okuba nti beekalakaasa mbeera bwe zityo president Sall kyeyakoze n'ayita kibayita amnesty bill oba etteeka oba kyebayitanga ebbago okulaba nti nno bakkakkanya obutabanguko obwazze mu nsonga z'ebyokulonda era kyeyaleese kino okuba nti aleeta dino ebbago balyogereko olw'ensonga nti yagambye nti nno waliwo obutabanguko obwaliwo mu 2021 eyo biseera ebyo ate katula butabanguko buddamu kane agamba nti balite ebbago lino lijja bayambako okuba nti likola ki likendeza ne ku butabanguko obunaabeerawo nate mu biseera ebinajja mu maaso eyo. Kakati abakubi ba campaign abayasimba kuba president bali basokwa ni munange balase no kuba campaign zaabwe nga balina okuba nti balonda nga 25 February naye yakyogera bwatyo ne bagwamu amaanyi ne balekera nayo okuba nti bakola ki tebako campaign kati sasa katuuse balina okuba bategeera kibayita date empya. Akati omusajja ono kwe kuvayo n'agamba nti no president bateeko kibayita eno amnesty bill amnesty is ekisonyiwo balite ebbago erirangira ekisonyiwo mu kibayita so olunaku olw'eggulo ekawungezo ekigeze olunaku lwaliro badde kibayita national dialogue okuba nti waliwo kibati okuteesa okw'abantu bonna okuba nti munnange obusungu buggwawo n'okwesonyiwa era nga yagamba nti nno kino yadda akireese nga yakuba nti munnange addamu okuba nga agatta eggwanga libeere nga liri wamu era yagambye nti nno mu mutima ogw'okutereeza eggwanga n'ogw'okukolagana ffenna ndeese mu makati gammwe mwenna mu maaso gammwe olukiiko National Assembly aluyise naga nti nno lubeerewo ku nnaku z'omwezi nga 28 Wednesday olunaku olw'enkya bayita ba Council of Ministers bayita n'ebbago lino lyagala okuba nti aleeta balyogereko erigenda okuba ndiwa kye bayita amnesty
eri abo bonna abaali bakola ebikolwa ebyokwekalakaasa mu ngeri ebyobufuzi ebyo byonna ebyaliwo mu mwaka gwa 2021 n'ebyabaddewo mu mwaka gwa 2024. bw'atyo yagambye musajja ono amayiddwa nga Sal president. Era yagambye n'okugamba nti kigenda kuba kino kijja kuleetera ekyokuba tutereeza ebyobufuzi byonna byabadde bikyankalanye biri nga bitereera mu ggwanga erya Senegal. Okusinza munaffe ku bannaffe bano abanonizi b'eddembe kigamba nti nno abantu nga abasukka mu 100 lulambirira be bakwakwatibwa okuva mu kkalakaso kwaliwo 2021 waliwo nate munnaffe okusika omuguwa wakati wali opposition leader gwe bayitanga Osman Sonko pozi n'eggwanga lino linyini erimayiddwa nga erya Senegal. Sonko wetwogere obudde buno wamu n'ekibiina kye Sonko bawo yakwatibwa era ali mu kaguli ekibiina kyateekayo munnange substitute agenda omujja bigere okukwata bendera gwe bayitanga Basilul Diomaye Faye ono naye munnange atuuliriza naye yakwatibwa era naye ali mu kkomera. Kati abantu bekalakasa baga ati no baki opposition bennyini abana okuba ne munnange banyenye ekintu bali mu kkomera. Kakati otwogerera obuyinza babadde batadde abantu basukka mu 100 abakwatibwa mu nnaku 10 eziyise bali bateereddwa bagenda bateebwa mpola batyo. Okusinza munaffe atuwuliriza ku lukuŋŋaana luno olwabadde ali ku Sheikh Anta Diop University mu kibuga ekikulu Dakar. Kampasi eno jukira nti yagguddwawo ku lunaku lwa Balaza kuba nayo yali yaggalwa emyezi gyaggwako eyo yagguddwawo naye ne babawo n'olukuŋŋaana olw'enjawulo. Akati ekirowoozo kya Amnesty oba ekyekisonyiwo kigamba nti nno President agamba nti kijja kwetawo nate enkolagana ennungi wakati wa gavumenti zombiriri wamu mpozi wa gavumenti ne bannaffe ab'opposition abayikudde oluvuganya gavumenti wamu n'abawagezi. Naye munnange abatunuzi b'ensonga abamu bagavaayo ne bagamba nti nno kino ayeka President akikozesa bukozesa nga akakodyo ahokuba nti no munnange bajjawo emisango egyabo bonna abali mu gavumenti wabula balina emisango egy'enjawulo wabula ate ng'alinga eyeekweka mu kye bayita opposition ng'ate batena okutya nti opposition eyinza okukozesa akakisaako okuteeka gavumenti ku nninga n'ab'ebyokwerinda abavaako munnange abantu okuba nti bafa nga beekalakaasa. Okusako President ono yagambye ebyaddala nti nno ekusalawo ng'ennaku 3 omwezi gwa February nti okubona kwongezebweyo nti yali ye kennyini yalengera ekijja mu maaso eyo nti nno wajjukira kuno okulonda okwongerayo kwafiiramu abantu bana bali mu kwekalakaasa n'abakubi b'eddembe. Naye yagambye musajja ono yakamala muyinza okuva mu mwaka 2012 yagambye nti ensonga ki yagenda mu maaso n'agamba nti okulonda kuyimirizibwe kyali kiva ku abo abamu bakadde abali beesimbyewo okuba nti bali bajja mu lwokaano n'ekirala n'atya nti okwekalakasa kuyinza okuddamu okwaliwo mu 2021 ne 2023. Wabula opposition bagamba nti akuno kwade kuwamba kwennyini constitutional coup. Era yadde munange ayogerawo okwogera kwe wali mu Katonya kamayiddwa nga Diani Maidio kilomita 30 goka okuva mu kibuga Dakar. Sal yagambye nti nno ye nga ye talina nteekateeka zonna yakuddamu kwesimbawo era kino kyeyakola tiyakikola nga ye ng'omuntu si personal si kweyagaliza wabula yakikola munnange lwansi. N'agamba nti nno naye kennyini munnange ayagala okuba nti ava mu ntebe abere ng'agita. Era yagambye nti nalina ekyokukonsa n'emu yokka okulaba nti nno bonna bano batuula wansi ne batuuka ku nzikiriziganya ey'olunaku ki olw'okuteekateekerako akalulu ak'okugendako President nga kagenda mu maaso sakita ati bonna balonda akaluka bakuba akalu kano akali mu mazima n'obwenkanya. Era ye kennyini n'ava n'agamba naye mweraliikirivu alowooza nti nno okuteekawo akaluka mu mwezi nga esanye tirina kuggwako kiyinza obutasobokera ddala. Era n'ava n'aproposinga n'agamba nti basaana bakuba akalu kano nga sizoni ey'enkuba etandise that is mwezi ogw'omukaaga oba ogw'omusanvu. Tekome ku ekyo yagenda okugamba nti nno kyewuunyisa nti nno abantu byayise bonna 19 abali qualified nga ba candidates abaweebwa okuba ne beesimbawo 2 bokka be bakkiriza invitation ye okujja mu lukuŋŋaana luno nabeera olunaku olw'enkya nga mbano of course mulimu prime minister yennyini gwe yeerondera okuva mu kibiina kye amayiddwa nga Amadou Ba. Omu ku abo abaganye okuba nti bajja mu lukuŋŋaana luno amayiddwa nga Sheikh Tidiane Ndiaye yagambye nti meeting eno just theatre oyo katemba gw'otuyitamu. Era ye mpozi nabo bonna babadde baga okuba nti beesimbawo basaba Constitutional Court okuvayo formally
ebirenga egenda maaso ngeri accountable okufulfilling a duty eyokuorganizinga that is akalu kano munafu atuliriza kakati abalala bonna abanuzi b'eddembe bagamba nti no kyalina okukola kiri kimu kyokka bate bonna bayita ba political prisoners abasibibwa olw'ebifuzi ye president Sarah agamba teri muntu yenna akwatibwa mu byabufuzi woyina omusango oli ku lulwo si gwa byabufuzi so ekiri munaffe eyo ku saidi eyo mu ggwanga erimu eggwanga erya Senegal soka tulinde kwali bayise munange okwekalakaasa okwenjawulo olunaku olwaleero nja kuba tukubulira nate biki ebinaabivuddeyo mu kwekalakaasa kunaabaayo oba sinakindi bana bakugjeewo ojja kwate munange obitegeera nkugjayo kakutwaleko nate mu ggwanga erimanyiddwa nga eri abanaffe aba Ukraine. Emmanuel Macron ye president gwange erimanyiddwa nga eri Bufalansa avuddeyo n'agamba nti nno ebyaddala okutwala amagye aga NATO okuva mu NATO members ne bakuwa amagye bakutwale mu ggwanga erimanyiddwa nga eri Ukraine tosobola kubanga okyegaana tosobola kubanga okiva nako era olina kubanga munange okitunuulira nnyo nyiniyise George nkikkirizibwa kubanga n'agamba nti nno bonga bo tebagenda kuba ndi munenga bayimiriza okujjako nga maze okulaba nti no Russia tewangula ggwanga likolaki liyitibwa lya Ukraine. Era agambye bw'ati mu bigambo bye omusajja Macron Emmanuel agambye there is no consensus today to send in an official manner troops on the ground, but in terms of dynamics we cannot exclude anything. We will do everything necessary to prevent Russia from winning this war. Macron yagambye nti nno newankubadde nga tebatuse ku ntegeragana olunaku lwaleero okusindika amagye ku ground yagambye naye otunya munange bigenda maaso tasobola kubanga munange bakira bino kyerabira nti obudde bwonna kyetaagisa okuziyiza Russia okuwangula olutalo luno ng'erina eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine. Yabyogedde mu lukiiko lw'aba abakulembeze ab'ensi za Bulaaya abasiikanye mu kibuga Paris ekiro ekikeresa olunaku lwaleero. Bufalansa eno yakyazizza olukuŋŋaana luno era nga bonna abawagira Ukraine abagiwa obuyambi Ukraine bankers babadde munange bakola ki mwebali ne bava ne bagamba nti no beetaaga okwegatta okulabira ddala nti nno newankubadde eggwanga erya America obuyambi bwagiweddeko batya era beeraliikirivu bagamba nti ate era bujja kukomekkerezebwa ddala singa Trump amaana wangula akalulu omwaka guno ak'eggwanga erya America. Okitegeera muganda wange era bagamba balina okukola buli kimu kyonna ekyetaagisa okulaba nga eggwanga erya Russia teriwangula kalulu. Yagambye we have to take stock of the situation and realize our collective security is at stake. We have to recap. Russia must not win, not only for Ukraine, but second, we are by doing so ensuring our collective security for today and for the future. Israeli jenkutute yakasuse kibayita ebikompola eri munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Lebanon. Amagye g'eggwanga erya Israeli kye gakoze galonchize air strikes ez'enjawulo mu territory ey'aba Lebanon munnaffe atuuliriza nga bagamba nti nade batunuulira nga bagakutajetinga kuba bagamba batujju aba Hezbollah mu nfo zaabwe mu mabuka g'ekibuga ekimanyiddwa nga Beirut olw'ensonga nti naluka kye bayita okuba nga bakyusakyusa oba beekuba side side. Munnange kigambibwa nti nno eggye lya Israeli lyalangiridde mu butongole nga bakoze operations mu bwengulo kasukayoko ebikompola eri mu Lebanon nga bagamba nti nno waliwo ennyonyi ennwanyi zageze maaso ne zikuba sites ezimu ezikozesebwa aba Hezbollah mu kiwonvu ekimanyiddwa nga ekya Beeka wali mu mambuka g'eggwanga erimanyiddwa nga erya Lebanon. Kakati okusinza munaffe kumuli agavuddeyo bagamba nti ennumba 3 zasuuliddwa ku kyalo ekimanyiddwa nga ekya Bude kilomita ziringa 5 okuva nate mu mabuka g'ekibuga ekimanyiddwa nga Beirut nga batunyama naye baga okuba nti batunulya akabinja kamanyiddwa nga Hezbollah era ne bakuba convoy emmoloka yadde etambula newankubadde nga of course babadde kibadde bakuvanga batuvamba nti gundi baafudde. Atusinza ku munaffe officials okuva mu Hezbollah yavuddeyo n'agamba nti nno waliwo ennyonyi 2 abalwanyi 2 be battiddwa mu strike zino ezasuuliddwa ennyonyi era n'agattako n'agamba bagenza okwekebejjanga ebikompola bino by'Abayisirayiri tebyakomye ku ekyo bakubye nate n'etterekero warehouse ey'emmere ekozesebwa abantu ba bulijjo. Ate official mu Lebanon atayagadde kwatukiza mannya naye nava n'agamba nti amagye ga Lebanon nti waliwo n'omusajja omu awala Lebanon ow'amagye yafunye munange ebiwundu ebyenjawulo ennyo
mpozi mulimu n'omwana w'omusirikale naye yafunye ebiwundu ebyenjawulo nankoti yayogedde ate munange bisingawo kaawo akati wetwogerera akabinja kano ka Hezbollah kavuddeyo nate ne kagamba nti nno ebyaddala nako tekakome ku ekyo kagenze maaso ne kagamba nti nno kakubye nayo kakubye kibayita rockets 62 ekika kya Katyusha nga kazoolekeza nate amagye ga Israeli wegali eri mu kitundu ekimanyiddwa nga Golan Heights kyekitundu kye bawamba Israeli we yali nga bali mu kulwanagana olutalo lwatwala ennaku 6 1967 the 6 day war olutalo olwo akati okulwanagana okubanga bakasuka ebizuka mu kitundu ekimanyiddwa nga ekyabudde wekijjidde munafu atuliza nga Hezbollah wamu n'amagye g'eggwanga lya Israeli genyini gava ne gagamba ne galipooti ne bagamba nti waliwo drone ya Israeli eyagenda maaso neekubibwa nga bakozesa military surface to air missile aba Hezbollah bennyini era ne bagamba nti nno yali abayisirayiri bano ne bagikubira ddala era neegwa mu territory ya Lebanon. Hezbollah nevayo negamba nti nno drone gye baakuba yali Israeli ekika ekimanyiddwa nga Elbit Hannes 450 naga nti nekozesebwa mu ketta wamu n'okubanga erambula ebitundu ebyenjawulo. Akati obutabanguko obaddewo wano ku bonda zombi zino Israeli neggwanga erimanyiddwa nga erya Lebanon obaddewo beera omunafu atuliza wakati w'amagye n'abo bagenda mu maaso okuba nti munange baga nti no bayeekera oba tujjo ba Hezbollah bukyanga olutalo lwa Gaza lutandika omwaka oguwedde era amagye gano ag'eggwanga erya Israeli kyegakola bulabadde gagenda gayingira mpola mpola mu Lebanon nga baga nti banoonya abatujju abawagira aba Hamas mu mbeera bw'ekyo era akamenya kagamba bano gurupu egamba nti nno yerekedde okuba nti baali batunudde nga bagamba wanabawo kye bayita ceasefire okuba nti balekerawo okuba nti balwana mu Gaza naye kitali bwe kityo naga nti okay abagenda maaso okuba nti banoonyera ba Hezbollah so etwogerera Israeli egamba yakatta aba Hezbollah abasukka mu 200 abasukka mu 200 bukyanga otono olutandika olunaku lwa bbalaza olunaku lw'eggulo amyuka Hezbollah chief amanyiddwa nga Sheikh Naim Kasim yavudde n'alayira n'agamba nti nno ketonyeka gwake bagenda kuba kye bayita Israeli n'ebiki bye balina era nava n'agamba nti nno if the Israelis go too far we will retaliate more. All what we have used until now in the fighting is the minimum of what we own. Agasinga Israeli yegenda tusindikiriza neyongera weino koma naffe tujja kuddamu tugirageko naga nti nno mwino kimanya betwakozesaawo kati akaseera kano nga tulwanagana bye bitone nnyo kwebyo tulina muganda wange omusana n'abuukula wetebuliza Kaluma Nywera ava mu nsonga zino. Okyali mu program Kaluma Nywera. Alright, buterevu mugana nga tuliza tukyali ffenna program Kaluma Nywera omulangira Kalimage gange tulina nate Kaluma Nywera wava ku nsonga z'eggwanga erimanyiddwa nga erya Israeli n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Palestine. Mugana wange ne olaba oluganya okuba nti munange lusirika lulekeraawo newakuba ne bateesa ku kye bayita ceasefire okuleka okuba nti munange balwanagana side ne side tugaa tino omunnaffe lulina gye lwava era gye lwava eyo gye tugaa tino omunnaffe Kaluma Nywera waava n'olw'ensonga eyo twasimbula tugamba nti nno emu ku ebyo ebirobera abaana ba Israeli bayita Abayudaaya okuba ne bakwatagana Abafirisuuti bayita Bapalestine biyitirivu nnyo nnyo naye ng'ekikulu kisinga ekyo ekyetoolera ku kintu ekimanyiddwa nga ettaka. Omufirisuuti agamba ettaka lino walinsangako ttaka lyange bwoya. Omuyisirayiri agamba lyange kuba Katonda yalimpa n'agamba nti nkugobeko gwe yajjako ate gwe yasigalako ndiga tubeere ffenna. Akati nno buli omu kati akayanira obwannannyini ku ttaka lino erikayanirwa mu kaseera kano kennyini. Buli omu kati ng'alina sayidi ye naye sayidi eyo gye twogera kati obudde buno eriwo sayidi oba kyetuga nti nno ettaka eryo eryapimibwa mu 1948 Israeli emala okufuna kye bayita obwetwaze bwayo nga state of Israel ate eggwanga erya Palestine ligaane ligeti lijja kukkiriza kuba nti munange mulisalirako ku ttaka ligano lyali lyalyo mu mbeera bwe bityo. Akati nno kiba nno okulwagala kukyagenda mu maaso bakyekuba mu mbeera zonna. Nakulaga nti nno obukulembeze obw'Abayisirayiri bwajja bubeera mu mitendera egy'enjawulo okuva mu bakabona ab'enjawulo ne tuvaawo ne tugenda nate mu balamuzi olwava mu balamuzi ne tugenda mu bakabaka era nga bakabaka abaana ba Israeli bennyini be basaba Katonda nti no baagala munange bafunye kabaka nga abansi endala we baali nabo bennyini babeere munange we batyo kabaka abeerenga yabafuga era Katonda yababikulya n'abagamba nti nno mwagala kuba nti mubeera abaddu
ate nate mubira abaddu nga mwali mu biseera biri mu nsi ey'Emisiri mu nnyumba ey'obuddu baga twali tabbu n'akamu n'akeddagala ffe twe kabaka anaatufuganga. Kakati nno Katonda nti yali mubi munange n'abawa kye bayita bakabaka ab'enjawulo abazimasoma babafuga mpola mpola betuzze tulaba. Era nga munange mu kaseera kano kennyini twalaba kabaka asookera ddala eyali ku sayidi y'abanaffano abamanyiddwa nga abaana ba Isirayiri okuva ku mulembe gwa Abraham tujja ku Isaac tugenda ku Yakobo of course ennyeri yakyusibwa n'abeera nga Isirayiri ne tugenda ku Musa n'abeera nga kulimu abaana okuba nti munne bava mu nsi eyo Aaron ne bajja bagoberera mpola mpola. Then ne tulaba kabaka munne kabona yasookera ddala Samwiri eyakuza kabaka yasookera ddala okuba nti afuga ate abaana ba Isirayiri kabaka amanyiddwa nga Sawulo. Era Sawulo munnaffe atuliza eyali kabaka asookera ddala owa Isirayiri mu biseera ebyo. Kakati naye kyaliwo ye of course obwakabaka bamujjako olw'ensonga yali anyooma. Toba kabaka omulala yaliko of course bamuyitanga Dawudi ne bamuyita David. Ono yata Goliath ne yatandikira mu kye bayita humble background bwatyo mpola mpola. Then toba ate kabaka omulala eyaliwo nga tuvudde ku Dawudi ebizibu Dawudi byayita mmene nga kabaka twabira bulungi nnyo abatabani baga okumujjako obukulembeze okuba nti kiba kikwasa batyo mpola mpola paka nate Katonda bwe yamulaga obaka Dawudi yennyini bwe yalonda munanga omusika nga ye Sulemaani omuyite Solomoni alina okuba naye ekintu nga akikwatamu mpola mpola. Era Solomoni kati gwe tuliko ng'agenda maaso okuba nti afuga kye tuyita abaana oba ng'akulembera nga kabaka abaana ba Isirayiri mu mbeera bw'ekyo. Era nno muganda wange Sulemaani ono jjukira nti yavaayo Katonda mwagala nnyo nnyini ddala era n'amusuubiza okuba ajja mukola ebirungi byasuubiza bajjajjaabe wamu ne kitaawe amanyiddwa nga Dawudi. Era bwe yamugamba okuba nti asaba kyoyaga okuba nti nkuwa ekyawuunyisa ennyo nyidde ekyasanyusa ne Mukama Katonda kikyokuba nti Sulemaani mu bintu bino byonna bye yasaba teyasaba buwangaazi teyasaba buwanguzi eri abalabe be teyasaba ssente teyasaba ki wabula yasaba kye bayita amagezi wisdom. Kyasaba kyokka era Katonda n'akimugemulira n'agamuwa n'amugamba nti wali tabbu. Era Mukama yawa Sulemaani ono amagezi ebyaddala nga bwe yamusuubiza. Era ekyokulabirako kwe kusala omusanguli ogw'abakyala bano abaali bamalaaya abeebakira omwana n'afa n'agusala kabaka muwadde munange ekisalamu n'amagezi Katonda muwadde ekisa n'amagezi n'asala omusango ogwo bulungi nnyo nnyini ddala. Akati nno bwe tuvaawo ng'amaze omuwa kye bayita amagezi ag'enjawulo Sulemaani ebyaddala yeebaza. Era mu kwebaza ekyaddako kyali nti nno ng'amaze okulaba nti nno kati emmembe weegiri kyeyakola kwe kugamba nti obudde bwonna bwali butuuse kati kwegamba nti Katonda amusinza n'amwebaliza mu weema n'agamba nti nagenda kuzimba ennyumba eya Mukama. Sulemaani n'alayira n'agamba nti gwe kaseera munnaffe azimbe kye bayita Yeekaalu yennyini kubanga munange kitaawe yagisuubiza naye Katonda n'amugamba nti ati weeraliikirira omutabani aligizimba. Weyagamba nti nno mutabani wo gwe nditeeka ku ntebe wajja okuba nga okola ki ng'agamba Dawudi. Katonda yamugamba alinzimbira kye bayita Yeekaalu, yalinzimbira ennyumba mu linnya lyange. So kyakitegeeza kirabika bulabisi. Era munnange kyeyakola kwe kuba nti Sulemaani akwatagana bulungi nnyo nnyini ddala ne kabaka amanyiddwa nga Kiramu ow'Ettuulo. Kakati ne bakwatagana bulungi nnyo n'amugamba nti nno nja kuwa bye weetaaga namupe bye neetaaga kubanga jjukira yalina okuba ng'atuma eri mu Lebanon abeere nga batuma ekibayita emiti egirina okuba nti gizimba balina okuba nti bakozesa amayinja ag'enjawulo balina okuba nti bagakozesa nga bazimba. So byonna byaliwo ebyo era yakibulyamu kabaka that is kabaka Kiramu ne batta ne bakola nekibayita endagaano ne batta omukago ogw'okukolagana obulungi ennyo nnyini ddala bwe gatyo mu mbeera bwekyo kubanga kigamba nti nno yali alina okufunayo emiti egy'enjawulo egyalina okuba nti munange bakozesa mu kuzimba kye bayita Yeekaalu eno eya Mukama Katonda. Era mu kaseera kennyini ako baza okuba ne bakkaanya kabaka Kiramu kiki yamugamba nti nja kwetaaga bwetaazi ompe emmere eneeribwa abantu bange then zirate nja kuwa butire bwinaffe emiti gye weetaaga naddala egy'emivule ne mu beroosi nja kuba njikuwa. Era ne bakkaanya bulungi nnyo nyida. Era
omukago ne gutandikirawo n'endagaano yaabwe netandikirawo ey'okuba nti nno nga bamaze okuba ne balagaana era emmere yajja eŋŋaano negenda mu maaso. Then Sulemaani yasinikanga abasajja be bayita abaddu be nga abatuma bagende babeere nga bakola ki baleeta ebintu ebyenjawulo era yabatumanga mu mpalo nga bagenda e Lebanon eri buli mwezi ekiga nti yaweerezangayo omwezi omutwalo mulamba ogw'abasajja be bayita abaddu be babeere nga bagenda eyo era kigamba nti nno bano bamalanga e Lebanon omwezi gwali gumugumu ate ne baddayo emyezi ebiri ewaabwe. Kakati nno bali bakolangayo batyo nga interchangingayo batyo nga baleeta bakujja ne baleeta ebintu ate ne baddayo. Akati nno munnaffe mu bano bonna nga kiwedde bwe kityo kigamba nti nno Kabaka Sulemaani yalina abasajja munnaffe abasitulanga emigugu emitwalo gyali 7 abalala emitwalo 8. Bano buga nti nno munnaffe be baatemanga amayinja okuva ku nsozi ez'enjawulo nga kuno totataddeko ate abaami ba Sulemaani bennyini abakulu abaalagiriranga ebintu okuba ntigenda mu maaso abaali kye bagamba nti nno baalinga 13,300 birambirira munnaffe atuuliriza. Ate saako n'abo bonna nga baafuganga abantu abakolanga emirimu egy'enjawulo abali betwagebbeko munanga abaali 10 mu mbeera bw'ekyo. Akati Kabaka kigamba munnaffe atuliza yavaayo n'alagira Kabaka Sulemaani okuleeta amayinja amanene ennyo ag'omuwendo bagateeke nate mu musingi bakole munanga omusingi ogw'amayinja amabajje. Kitegeeza kibage okuba nti bazimba kigaba kwa kyamweno gade kinene nnyo. Era abazimbi ba Sulemaani n'abakiraamu n'abajebali ne balongose beeta amayinja ne bagateekateeka bulungi nnyo wamu n'emiti yonna okuba bazimbisa munange Yeekaalu. Akati awo Sulemaani mweteefuteefu obudde bwonna era kigamba munnaffe ate olwatuuka lwayirumu bwe luti mu mwaka ogw'408 abaana ba Isirayiri nga maze okuba nti munange bava mu nsi ey'Emisiri. Emyaka emeka? Emyaka 408 gimaze okuba giyitawo ne mwaka ogw'408 nga obukyanga abaana ba Isirayiri bava mu Misiri. Kati wali mu mwaka ogwokusatu ogwa Sulemaani kasogedde nga okuba nti afuga ensi ya Misiri ensi ya Isirayiri n'abaana ba Isirayiri bonna. Era ogwo omwezi munnaffe atuliza omwezi gwali mu mwezi ogwokubiri Sulemaani nga kabaka n'atandika okuzimba ennyumba ya Mukama. Okitegedde mu myaka 3 nga afuga abaana ba Isirayiri mu mwezi ogwokubiri agamba katandike okuzimba era bajjako kibayita engalo. Ennyumba Kabaka Sulemaani eyo gyazimbira Mukama Katonda ebyaddala mu kugipima obuwanvu bwayo bwali emikono 6 n'obugazi bwayo emikono 2 n'obugulumivu bwayo emikono 3. Kibayita emikono wabalaso okuba nti bapima omukono bapima egundi mu mpima eyo gye bakolanga odi omukono gwo bwoti gw'omuntu ofukosa omukulu n'oguteekawo okuva ku kakokola paka ku lugalo luli olusemba oluwanvu gwe mukono gumu so ogenda opima oti emikono. Akati baga ati emikono 6 bwe bwali obuwanvu bw'ennyumba eno obugazi bwayo yali emikono 20 ate obugulumivu bwali emikono 30. Kiga nti n'ekisasi ekyali mu maaso ga Yeekaalu ya Mukama obuwanvu bwakyo bwali emikono 20 ate ng'obugazi bwakyo bwali emikono 10 mirambirira. Kigamba Kabaka Sulemaani yakola kibayita okukola muganda wange yakola kibayita amadirisa mu nnyumba ag'ebituli wabula nga go tegaggulwa togaggula ku kisenge ekyebweru mu mbiriizi n'emabega w'ennyumba ya Mukama. Kabaka Sulemaani n'akolerayo nate ekizimbe ekyalina kalina kyali kya kalina 3 zonna ne bazizimba nga zeetoola ennyumba ya Mukama mu mbeera bwekyo muganda nga atuuliriza. Kakati enju eya wansi kiga nti n'obugazi bwayo yali emikono 5 naye wakati obugazi bwayo gyali emikono 6 ate n'ey'okusatu muganda nga atuuliriza obugazi bwayo emikono gyali 7 ze kalina 3 nambirira kubanga ku kisenge ekyennyumba ebweru okwetoola datiz emiti yagisalako gyemu okuyingira ate mu kisenge ekyennyumba kati zoludde okwetoola kalina zasoze 3 zeetoolodde ennyumba ya Mukama eri mu makkati awo. Munnange n'ennyumba bwe baali bagizimba yazimbibwa n'amayinja agalongoseddwa obulungi ennyo nnyini ddala ge babajjanga obulungi ennyo
so tewaliwo na nnyondo wadde eyakozesebwa munnaffe atuliza wadde embazzi newankubadde ekintu kyonna ekyekyuma kye bakozesa oba kyawulirwa nga bakoona. Muganda wange omanyi babazimba olinga azimba tosobola kuba nga towulidde nga bakoona to bakoona bawulye. Naye kigamba nti nno ennyumba eno eya Mukama Katonda Yeekaalu wali bagizimba ebyaddala mbu tewaliwo nnyondo yawulirwa, tewaliwo mbazzi yawulirwa, tewaliwo ekyuma kyonna kyawulirwa nga kikoona mu nnyumba webali bagizimba. Agati awo sometimes oyinza okwebuuza luga question mark erirudda waawo, question mark n'ogiteekawo nti ennyumba eno ddala bantu bwe bagizimba. Olujja oluyitamu okuyingira mu bisenge ebya wansi ebyazimbibwa ku mabbali ga Yeekaalu tugaga tukalina lwali ku ludda olwa-ddyo olwa Yeekaalu, era waliwo amadaala agenyoolanyola obulungi bwati agalinyirwako okugenda mu bisenge ate eby'omukalina esooka n'eyokubiri. Kalino bw'atyo bwe yazimba ennyumba n'agimala, ennyumba kigambibwa munaffe atuliza n'agibikkako emiti wamu n'embawo ez'emivule zajja eri wa mukwano gwe Kabaka. Mune n'azimba ennyumba eya kalina 3 nga egambye okwetoola Yeekaalu eyo, era nga buli kalina eriko obugulumirivu bwa mikono 5 era kigambibwa munaffe atuliza nga biyungiddwa oba nga ziyungiddwa ku Yeekaalu wali n'emiti emivule. Ekigambo kya Mukama kigamba nti nno mu kaseera kannyini ne kijjira Sulemaani nga gamba nti nno nga kyogera nti ku by'ennyumba eno gy'ozimba bw'onootambuliranga mu mateeka gange n'otuukiriza bye nakukuutira n'okwata ebiragiro byange byonna okubitambuliranga bulungi nnyo ddala, nti era nonyweza ekigambo kyange nange nja kunywezanga ekigambo kyange bulungi nnyo nnyini ddala kye nagamba Dawudi kitaawo, era n'abeeranga mu baana ba Isirayiri so siibalekenga. Nti bw'atyo Katonda bw'agamba okusaba ku kigambo munnange Mukama ng'alabikidde Sulemaani Kabaka. Munnange awo Sulemaani ebyaddala naga kiwedde n'azimba ennyumba ya Mukama Katonda na bidi n'agimaliriza. Ate amaze okufuna assurance n'azimba ennyumba ya Mukama Katonda Yeekaalu n'agimaliza. Agizimba wa? Mu Yerusaalemi. Muki? Mu kibuga kya Dawudi. Nagamba nti n'okuba nti omanyira ddala era yagizimba wa? Ogigenda gamba nti nno mu biseera biri ebyagamba nti nno Abraham ekitundu kye yagamba nti nno aguze kyo kyagamba nti agenze okuba nti yagamba yali asaddaakira weeragenda okusaddaakira omwana we Isaaka. Kakati muganda wange njagala omanye akakwata kaliwaawo era wegamba nti nno kalumanyi ravaawa. Lwaki Abayudaaya bagamba tetuva wano waffe bwoya? Lwaki? Ate n'abala bakleimingawo. Lwaki bakleimingawo? Nja kuba nkubuulira. Akati Yeekaalu amaze okuwaggwa omusajja yagimaliriza. Tuyingiddeko munda mu Yeekaalu biki ebyalimu. Omusajja Kabaka Sulemaani muganda wange atuuliriza yazimba kye bayita Yeekaalu. Yazimba ebisenge by'ennyumba munda ng'akozesa emiti gy'emivule, ate wansi n'ayalirirawo kye bayita embaawo ez'emiberosi. Munda wa Yeekaalu mu kitundu eky'emabega n'azimbayo ekisenge eky'embaawo ez'emivule okuva wansi okutuukira ddala waggulu. Bw'atyo n'ayawula kugamba nabanga yawudde Yeekaalu yennyini n'awula ekifo kya mita nga 9 obuwanvu wamu n'obugazi. Ekyo naga nno kino ekifo kino kigakwa ekifo kye bayita ekitukuvu ennyo mu Yeekaalu mwennyini omwo. Anaso gyawulayawulamu ebitundu eby'enjawulo. Waliwo kyakoze kya mita 9 obuwanvu n'obugazi aga kino kyo kifo kitukuvu nnyo nnyini ddala. Kati mu maaso g'ekifo kino ekitukuvu ennyo kyamaze okuba nti alonda ekitundu kya Yeekaalu ekisigaddewo obuwanvu bwakyo bwalinga emikono 40. Then naddira embaawo ne bazibikka ku bisenge eby'enjawulo era nga zaali zioleddwako ebifaananyi ebyekiro n'ebimuli ebyanjuluzibwa obulungi ennyo ddala ng'obiraba nga binyirira bulungi nnyo. Era munda wonna ebisenge byali munnaffe atuliza bibikiddwako embaawo z'emivule. Tebakoma ku ekyo amayinja gennyini ge bazimbisanga nga togalaba nagalaba
kubaga bali bagabise ku ngulu babiseko amanja gali munda mu yeekaalu munafatuliza Kabaka Sulemaani n'agenda azimamu ekifo kyo igambeko ekitukuvu ekyo n'agamba kino kyakuteekebwangamu sanduuko ey'endagaano ya Mukama. Sanduuko ey'endagaano ya Mukama ejja kubeera mu kifo ekitukuvu ennyo. Era muganda nga atuliza gamba ekifo ekyo ekitukuvu mu kupima bulungi emikono gyali 2 obuwanvu, emikono 2 obugazi, emikono 2 obugulumivu. Era n'akibikkako, wulira, yakibikkako zaabu omulongoose. Ekifo ekyo yakiteekako ki? Zaabu coated, ne bakizimba ne zaabu kungulu kwonna. Olwo ekyoto kyo n'akibikkako embawo ez'emivule. Yeekaalu yonna munda muganda ng'atuliriza n'agibikkako zaabu omulongoose ng'ojja woti butemagana gold gwe twogerako. N'atimba emikuufu egya zaabu awayingirirwa mu kifo kyennyini watukuvu kye bagamba ekifo ekitukuvu ennyo, nga nakyo muganda ng'atuliriza nga naye akibiseko zaabu yite gold. Oli omuwendo kati oguli awo, omuwendo gweri gwe bagamba nti obugagga bwalingawo. Abasayi ne bakulaga bulazi nti bazimbi ne buli kye bazimbi kyonna bamaze okubizimba emiti emivule munda muli kali kungulu kona bataddeko ki badako gold ow'enjawulo. Yeekaalu yonna muganda nga tuliza munda yagibikkako zaabu okugibunya yonna. Era wamu n'ekyoto ekyali mu kifo kiri ekitukuvu ennyo nekyo kyonna ne bakijuza zaabu. Mu kifo ekitukuvu ennyo kigamba nti yateekamu kye bayita kerubi, bakerubi babiri balambirira, era nga bashiga tino babajjibwa mu miti egy'emizayituuni, era nga buli omu tugamba ku kerubi ono obuwanvu bwe bali emikono 10. Bwegamba kerubi ebisa ebisinga obungi kirubi otusobola okuddeko mwali mugundi nga mu ntandikwa mu lubereberye Katonda ng'atonda kyebayita ensi eno, amaze okutonda ensi, amaze okutonda abantu Adam ne Eve bwe balya ku kibala. Katonda ng'abagoba okuva mu nnimiro ya Eden ne badduka ne bafuluma nga bafulumirwa okuva mu mulyango guli ogw'obuvanjuba. Katonda yateekawo kyebayita abagenda okuba nti bakuuma kyebayita emiryango gy'eggulu, emiryango egyingira mu kyebayita ennimiro ya Eden. Kati abakerubi baga nti no munaffe si bantu si bamalayika, nenga balinga abantu, nenga ekibawula kinti no baba wanga emirimu egy'enjawulo. Omulimu gwe gwali gwakuuma omulyango oguyingira mu nnimiro ya Eden. Era nga balina faces ezo gamba nti z'abantu, features ez'enjawulo, nenga balina ebyoya, balina ebiwawaatiro nga bakuuma awo. Kakati wano mu kukola kibayita ekifo ekitukuvu ennyo mu nnyumba oba mu yeekaalu, Kabaka Sulemaani babajja that is bakerubi bino babiteeka bulungi nnyo nga obuwanvu meters ziri meters 10 mu mbeera bw'ekyo munaffe nate atuuliriza. Okitegedde? Akati nno kwali kwefaananiza nga kuli kwegini kwegambye kwefaananiza biti ebyali mu nnimiro eri Garden of Eden ekyaliyo. Kigamba nti nno wotunya kerubi bino kerubi zino zegenda nti n'abantu naye nga balina ebiwawaatiro. Ekiwawaatiro ekimu ekya kerubi kyali kiwerako emikono 5 mirambirira, n'ekiwawaatiro ekyokubiri nakyo kiwerako emikono 5. Era nga ekiwawaatiro ekimu wekikoma bwe kiti bwepa n'ekinnaakyo wekikoma. Ebbanga lyonna oba olipimye 5 ku 5, emikono 5 gy'emikono 10. N'ekirubi ekyokubiri yalina emikono naye yali munenge ya mikono 10 bwe bityo. Era bakirubi bano betwogerako bombi bali lenkana era nga bafaanagana. Kirubi omu obugulumivu bwe yali emikono 10 n'owokubiri naye yali emikono 10 nga buli kimu kikola kyenkanankana bulungi nnyo. Kati yakola Kabaka Sulemaani n'ateeka bakerubi bano mu kifo munange kino ekitukuvu ennyo nnyini ddala. Era ne biwawaatiro byabwe bano bakerubi byali nga wabigize bwe biti nga bibambiddwa bulungi nnyo. Ekiwawaatiro ekyomu kerubi ne kikwata ku kiwawaatiro ate ekirala ne ku kisenge eruuyi n'eno sayidi y'eruuyi n'ekiwawaatiro kikwata ku kisenge eruuyi webyegattira awo wakati w'ennyumba. Era bakerubi bano munaffe atuliza tikyakoma ku ekyo,
ngamaze okuba babaze okuba babajja n'abasiiga bonna nabikka ku kibayita zaabu gold nayo nebeera nga bazaabu owuye ennyumba yonna kati efuuse ya zaabu muganda wange. Era kigambibwa nti Sulemaani yayola ku bisenge bino omunnaffe ebyekifo ekitukuvu ennyo n'ebya yeekaalu yonna ebifaananyi eby'abakerubi agenda abikubako kibayita okuyola okwo bagenda bakola ki bakubako ebifaananyi byonna ebya kerubi ebyenjawulo. Era tebakoma ku ekyo kuteekako by'abakerubi ku bisenge ebyo nebyo ebya yeekaalu bassaako n'enkindu bakola ebifaananyi eby'enkindu bassaako n'ebimuli ebyeyenjuluza obulungi ennyo ddala wansi mu kifo wali ekitukuvu ennyo ne mu yeekaalu yonna wonna muganda nga atuuliriza ne wansi woli watambulira ne babikkawo zaabu. Mu mulyango oguyingira mu kifo ekitukuvu ennyo Sulemaani Kabaka nalagira ne bawangamu kibayita oluggi muganda wange olw'omuti ogw'emizayituuni. Omuzayituuni egukulira ne gukola kibayita omuti omanya kuba gibajja bbeeyi nkubitirivu. Era bagenda okukola kibayita oluggi olwo olw'omuti ogw'emizayituuni gulina omuwango gwalwo muganda wange gwali gwa nsonda 5 omusongovu obulungi ennyo ku ludda olwa waggulu. Eriwo ebyoluggi olwo etwogerako lwe bateeka wali ku gundi ku mulyango oguyingira mu kifo ekitukuvu ku mulyango gwennyini awo ku miryango gyombi ne balyoka boolyako munnange ebifaananyi eby'abakerubi n'enkindu n'ebimuli ebyanjuluza bulungi nnyo nga birabika bulungi nnyo nga birabika mata. Era tebakoma ku ekyo ne basooka babizimbako oba babisiigako zaabu byonna ne bakerubi wamu n'enkindu byonna ne birabako zaabu. Era n'akolera ddala omulyango ogwa wankaaki ya yeekaalu wulira omulyango wankaaki ya yeekaalu buganange yakola kibayita omuwango gw'omuti bawukola mu muzayituuni nga gwa nsonda 4 ng'enzigi 2 ez'omuti omuberosi nga buli gumu oba buli luggi lulimu lwabiwa 2 nga byombi biggulwa lwe luggi olumunafu atuliza olwa wankaaki. Kiga nti no kuno ku luggi lwennyini bayolako kye bayita bakerubi n'enkindu wamu n'ebimuli munnange ebyakabi ebyenjuluza obulungi ennyo nekamu n'ebirabika bulungi nnyo. Era byonna tebakoma ku ekyo era nga kalombolombo ne babibikkako byonna zaabu nga waka n'obwegendeza obw'ekitalo. Owulidde oluggi lweggula nga ddala eza yeekaalu zennyini sayini sayidi olwa wankaaki zeggula zombi ziti ne zeeyubuluzaamu. Munnange teyakoma ku ekyo Kabaka Sulemaani n'alagira ne bazimba kibayita olugja olw'omunda. Olugja olw'omunda lwetwogerako lwa kosezi 3 ez'amayinja galige bagamba amayinja amabajje obulungi ennyo nnyini ddala. Era tebakoma ku ekyo bakozesa amayinja ne bakozesa n'olubu lw'emiti egy'emivule. Tebakoma ku ekyo ne bassaawo emisingi egy'ennyumba ya Mukama mu mwaka ogwokuna mu mwezi gwali gwa 2 guyite February. Era mwezi ogw'omunana mafa atuuliriza gwe mwezi gwe twogerako mu mwaka ogw'e11 ogw'obufuzi bwa Sulemaani ennyumba ya Mukama yonna n'ebeera ng'ewedde bulungi okuzimbibwa bulungi nnyo. Era muganda nga atuuliriza ng'enteekateeka zonna bwe zaali nga kiwedde. Era kitegeeza nti nno mu kutandika okuzimba bati ennyumba eya Mukama Katonda oba yeekaalu Kabaka Sulemaani yamutwalira emyaka gyali 7 mulambirira okugizimba. Owulidde emyaka emeka 7 okugizimba nyo givako muganda wange ng'eringa kye bagamba nga yonena etembagana butemaganyi bagijuza kye bayita gold buli omu agigomba bwegombi. Omusajja amaze okuba nti agiteekawo ennyumba ya Mukama kali gwe gikwateko agizimbyewa mu Yerusaalemi. Eyo sajja akuttirawo bw'ova n'oclaiming ati njaga ekibuga Yerusaalemi kibeere nga kati kyange kive ku basajja bali Abayisirayiri ayinza okugamba baaba wano waliwo nate ekikulu ennyo nnyini ddala kuba kirimu kye bayita essanduuko y'endagaano ya Mukama. Omanyi weeri eri munda wennyini awo mu kye bayita yeekaalu ya Mukama Katonda.
Munnange ekyonga kiwedde kyegamba nti nno olina okumanya wenaga nti olina okwegendereza ennyo nnyini ddala lwaki Isirayiri efiirawo okuba nti egoba bayita bafirisuuti bonna okuba nti baliwaawo lwaki Apalestine bafiirawo okuba nti baagala kye bayita Yerusaalemi nayo mwebeere ekibuga kyabwe lwaki munnange ekyonga biwedde ennyumba z'okuba nti Yeekaalu emaze okuzimbibwa olwo Mukama ye awedde buli kimu kiwedde matiribona gokka ebigendeddeko byonna emyaka 7 azimba Yeekaalu kujekebejja buli kamu konna we kali munnange olwaggwa eryo Kabaka Sulemaani n'agamba nti kasenge maze okuzimbira Mukama Yeekaalu ye kekasa nange ate munnange nezimbire olubiri era oyali akamala emyaka 13 ku ntebe nga likuba nti afuga abaana ba Isirayiri Kabaka Sulemaani yennyini naye okuba nti azimba kye bayita olubiri lwe era yazimba ennyumba eyitibwa ekibira kya Lebanon ng'obuwanvu bwayo bwali emikono 10 mirambirira n'obugazi bwayo emikono gyali 50 n'obugulumivu bwayo emikono gyali 30 awo nga tumazeewo ate ne tunakola kiyita waggulu w'ebisenge waggulu w'ebisenge ebyazimbibwa munafu atuliza ku mpaji 45 empaji emeka 45 ze basimba ne bazimba kye bayita ebisenge by'enjawulo 15 ku buli luuyi ne babikkako ne bagamba babikkako munange embaawo ez'omuvule era ku luuyi olumu munafu atuliza ku sayidi emu ez'amadirisa yo kyewaali zaali 3 nga gatuliniganye bwe gati amadirisa ago era nga gali mu lunyiriri olunyiriri gali mu nyiriri 32 emiryango gyonna wamu n'emyango gyonna gyali gya nsonda 4 ez'enkanankana era n'amadirisa gonna munafu atuliriza gaali mu nyiriri oba mu nyiriri 3 nga buli dirisa ey'oludda olumu litunudde mu dirisa ate ery'oludda olulala kigamba munafu atuliriza Kabaka Sulemaani n'azimba ekisenge ekinene ekiyitibwa eky'empagi obuwanvu bwakyo muganda nga atuliriza bwali emikono 5 obugazi bwali emikono 3 nga kuliko ekisasi ekisereka obulungi ennyo munafu atuliriza ekiwaniriddwa empagi kyakoma ku ekyo yazimba ekisenge ekinene omwateekebwanga munnaffe entebe y'obwakabaka namulondo wetuula era nga munafu atuliza kino ekisenge kye bazimba kino kyekyali kisalirwamu emisango egy'enjawulo muganda wange bakibikkako embaawo z'emivule okuva wansi okutuuka waggulu ennyumba Sulemaani mwe yasulanga yo muganda nga atuliza ate gaali matiri bonna kubanga yo ate yali manju aw'ennyumba eno yennyini ekisenge kino esalirwamu emisango era enzimba yayo muganda wange yali yeemu ng'ennyumba ey'emisango yennyini nga gye baasala nyumba gye yasulangamu kabaka era ennyumba nga yeemu eyateekangamu ali entebe emaiddwa nga eya namulondo oba namulondo Kabaka Sulemaani yakoma ku ekyo muganda nga atuliza amaze okuzimbira Mukama Katonda nagaka yezimbi naye olubiri lwe ate agita tagiwoomya kabaka anaasaliramu nange emisango nassa buli kamu ke yeetaaga okuba nti kabeerawo buli kamu n'entebe wetuula ekisenge walina okuba nti asula naga nti kino kiwedde nze nsula bulungi ntuula bulungi nfuga bulungi abantu bange kyekiddirira kekasa nagamba nti nno ate kasooka azimbire ku nnyumba bakazi be Sulemaani nga kabaka muganda wange yazimbira ne mukazi we ennyumba gutogako muwala wa kabaka w'e Misiri yamuzimbira ennyumba efaanana ng'eyo yennyini gye yazimba era ennyumba ezo zonna munafu atuliza zazimbibwa amayinja g'omuwendo omungi ennyo nnyini ddala agaatemebwa okuva mu birombe eby'enjawulo ne gayoyootebwa bulungi nnyo kungulu wamu ne munda era bagizimba gasimbibwanga okuva ku musingi okutuuka waggulu nga mayinja mereere era bwe gatyo muganda atuliza n'ebweru okutuuka mu lujja olunene ennyo nnyini ddala nga mayinja gokkaago agatoneddwa obulungi ennyo ddala omusingi gwo gwazimbibwa n'amayinja g'omuwendo amanene agamu nga kigamba nti nno woolipima oti ejjinja libakozesanga nga liwezanga emikono 10 mirambirira ate amalala gaweza emikono nga 8 ge batemanga go bagayodde bulungi nnyo ne bagateekayo
ne waggulu muganda nga tuliza wali amayinja g'omuwendo omungi ennyo ddala ge baali bamaze okuba ne babajja obulungi ennyo era bagageranga bulungi nnyo ne bagateekaawo wamu n'emiti egy'emivule n'olujja muganda wange lwayo nene luli bagamba tino lwaguuga lwali lwetoolodde nga lwalina lwe bayita courses 3 ez'amayinja amabajja bulungi era kiga tino course esooka yali ya miti egy'emivule wamu n'olujja olw'oludda olw'ennyumba ya Mukama n'ekisasi saako mpozi n'ennyumba bwetyo ebyagizimbanga muganda nga atuuliriza akati nno oyo ye Kabaka Sulemaani amaze okuzimbira Mukama azimba ennyumba ye kennyini kale azibirire mukazi we omuwala gwe yajja wa kabaka w'e Misiri naye amuzimbidde ennyumba naga nnyo kiwedde kabaka walina okuba nti asulwamu nipozi n'abazaana be walina okuba nti walungi nnyo nnyini ddala muganda nga atuuliriza ekyaddirira kabaka ate munnange kwe kutumya omunywanyi amayiddwa nga Kiraamu jjukira nti yaliwo kabaka weeri mu Ettuulo munnange amutumya nti kabaka jangu olabe kiki muna mulimu gwanga gubadde era kabaka munnange najja kabaka ono jjukira yali mwana wa mukazi Namwandu ow'omu kika kya Nafutaali ne kitaawe ekiga nti yali musajja ow'Ettuulo eyo yali omuweesi ow'ebikomo era nga munnaffe ekiga nti yali yajjuzibwa amagezi wamu n'okutegeera ennyo nnyini ddala mu birabo ekyo nti n'obukabakaba yali musajja mukabakaba nnyo nnyini ddala era nga emirimu yawesa okuba nti munne ng'agikola kibayita emirimu gyo yonna egy'ebikomo ono yali munnange nga wa mulembe nnyo mu kubikola era yajja eri kabaka Sulemaani n'akola omulimu gwe gwonna gwe gwalina okuba nti munnange kola ki gumuweebwa kitegeeza nti era azze okuba nti akola ki akola ebikomo ebyakabi Kiraamu munnange yaweesa empagi 2 ez'ebikomo ezaali munnange nga wezinako bwoti ayayayaya buli mpagi obugulumivu bwayo yali emikono nga ewereyako emikono 18 beddu n'obugulumivu obw'empagi ey'okubiri bwekyo bwekyali then obwekulungirivu obw'empagi zennyini ezo buli emu emikono gyali 12 18 ku 12 akola mpagi emu zaali empagi 2 tiyakoma ku ekyo nasooka akola omutwe kyakola emitwe gy'empagi 2 mirambirira yagikola mu bikomo ebisaanuuse obulungi bino ekibikoza kiti ebitwe bino ebikomo ebisaanuuse n'abiteeka ku ntikko z'empagi waggulu wali omutwe ogumu kiga nti obugulumivu bwagwo bwali buweera ddala emikono 5 n'omutwe omulala obugulumivu emikono 5 byali bisajja binene nnyo ddala abeesa ku mpagi z'amaze okuba nti awunda 2 ku mutwe ogwali ku buli mpagi kyeyakoma ku ekyo muganda ng'atuddiriza n'akolerako kibayita emikuufu 7 egirukiddwa obulungi ennyo mu ngeri y'akatimba era tiyakoma ku ekyo n'akola ku sayiri zombi ku njuyi zombi 2 n'alekayo kibayita ebifaananyi eby'enjawulo eby'amakomamawanga emitwe ku ntikko z'empagi ez'okukisasi kwaliko gyali gifaanagana ng'ebimuli eby'amalanga era kigali tina obugulumivu bwabyo emikono gyo gyali emikono 4 era ng'emitwe gyo gireeteddwa ku bitundu munnaffe ng'obwekulungirivu okwo ku mpagi zombi waggulu weeriko ebifaananyi ekyakatimba ku buli mutwe kwaliko ebifaananyi munnange ebyankomamawanga 2 200 si just 2 but 200 ku sayidi zombi munnange Kiraamu tiyakoma ku ekyo nalyoka asimba empagi ku kisasi kya Yeekaalu nga amaze oziwunda bulungi nnyo nyini ddala ne bazeetika ne bazireeta ne basooka bazisimba ku kisasi kya Yeekaalu otugala ku kisasi kuba agamba abantu mumanyi ebiseera mumanyi posh olina gamba nti nno azimba ennyumba nasako posh oba wano mu maaso g'ennyumba empagi ezibeera waawo obaza okufuluma bweti mu mulyango omunene oluusi bateeka kuteekako ne kashedi akati ono baleeta empagi baziteekawo ku kisasi ekya Yeekaalu n'asiima empagi eya ddyo n'agiteeka waawo era n'agituuma erinnya lyayo nga baliyita Yakini n'asiima empagi eya kkono yo erinnya n'agituuma erinnya Bowaazi n'agituuma erinnya ki Bowaazi
then ku ntikko z'empagi zino kwaliko n'omulimu gw'ebimuli ogw'enjawulo ebyamalanga bino ne babiteekayo munange nga binyirira bitya matiri bona bitte magana obeere sayidi yolo yaba musana okubeko mbwe buti olabe daddada munange nga kyawededda munange bwatyo kiramu bwe maliza munange omulimu gwe ogw'empagi ogwamulesa okuba nti agukola ekyo nakyo ekiggwa nabera omulimu ogwo ate agwesiza ate ekitiibwa ekyamaanyi ennyonyini ddala naye nno jjukira azze mu lubiri lwetaga ebintu biyitirivu nnyo nnyini ddala ate nga ye muweesa aliwo anokuba nti aweesa mu ngeri yonna yonna oza byakomaawo munnange wamala okuweesa kye bayita empagi ez'amaanyi amaze zesimba bulungi nnyo zesimbe bulungi nnyo munnaffe ku yeekaalu ate nate akwata kye bayita assignment endala obuli bwasalako bulijjo ne programu kalumanywera yebe kyagira maaso sinkani nate omulundi ogunaddako nga bulijjo omulangira akaleme gange mwe bulungi mweraba.